Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Naira sirimba lero bino binjogera byakumoyo toboyo mutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo. Tukusaba naffe nga bw'otulokola bulijjo era watulokodde dda mu masinzo gye tubadde ku lw'abagole bano yongera okutulokola olokole embaga eno efuuke yiyo otukuze ebyokulya n'ebyokunywa amazina n'ennyimba n'emboozi n'essanyu lyonna bibeere bitukuvu kuwa Kristo Mukama waffe mu linnya lya Kitaffe ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Batandekerera anunganya era panirira Mukana laba Delta TV tuchagenda maso mama. Nina couple zentu nulira ngamba ate bano nabo nga banyumye nyungu laba besana. Nayo muchalo no Black Beauty yenda bwaseka anasita ati bamukubayirizo kachiriso mukobali. Omukwano gundi bubi. Ndiye chibecho washitunulira. Yagamugamba ki? Mwagala nnyo. Ali wakola mu Ntake Bakeries kumwembi. Mwembi mukola yo. Mwami ali branch ye Masaka ali headquarter. Musisinkana ddi. Love yitawa. Weekend nze ntambula nenzi. Mweleza kayimba tulake. Mukwano nina obudde ndi mu mudu ndowooza gwe tikula nawe. Nawe kubadyagala mweleza. Nze akayimba ke muweereza bakayita kati tukiggale. Twebaza Mukama waffe Gasitalule ne family yonna batubeereddewo kati nganze bambeereddewo okuva lwe natandika okukola nabo. Olusi nebuuza balungi b'olabye mu nsitala zange gwe wekwata. Muli mutya omwami n'omukyala aba? Tuli bulungi. Bani? Semwanga William ne Maraka Lucia. Okay, kati yemwe basemwanga. Muli mutya? Tuli bulungi. Nakulutambudde lutya sofa? Tubadde mu kazibu. Ntambudde bulungi nnyo. Onyumye na nnyo. Onyumye kyukako mwana getulabe ebyakabi. Yes, muye mugole omulaba tunulira ekyebbeejo ye ng'owedde mu nnyoli nga atamulaba buli lunaku. Mulaba. Mugambe. Webale mukwano kunyuma nnyo. Era nja kukwagala ebbanga lyonna. Baako kyomuddamu mukwano. Naye omukwano Semwanga nange nkwagala nnyo. Nange tusooka okwebaza omukyala Moyini Nabacwa okututuusa ku bino byonna era nga tumusaba atwongere mu maaso n'okwebaza Ttaka omukulu yennyini nze Gasitalule okututuusa ku kkula lino era tusiimye nnyo byonna bye tufunye wuwe tusaba bigende mu maaso twagala kuonoona kiseera kyonna. Amiina. Nkale mukwano kakati mukwano mwamu obadde olina akayimba kayagala muyimbira kamuyimbire kati alinze tekula nsumula yonna ebyensi bwobedda sisitira nyiganyiga. Nawe kati za akayimba kengenda omuyimbira agamba nti gwaliko bebi gwaliko bebi gwaliko. Kale dia webale kweranga Mukama Delta TV tukole mukwano couples eziri wano buli omu aline munne naye ate bafaanagana kwegamba Katonda alinganga agamba nti ono namutondera ono gwerabayo bano mufaanagana. Kasita nafuna ono sikyalina mukazi mulala gwenjagala abatanfunye temunfunye. Kati mufuse mwami na mukyala bani? Mukyala Dimitri Balikowa Ana Balikowa. Mwembi mukola mu Ntake Bakeries. Nyabo. Naffe namwe tukola era omugago wetu mwetaganya okubanga yasinga abagaga bonna mu Kampala
era tukolera ebintu ebirungi tusimira naye omugagga oyo tutumanyi kituyinza kumuddiza ebintu ekyasinga okwagala munsi ndowooza nzira nze ndowooza yange nze yegwe singa nagaana mu ngeri kyati nga saagala ani nange nalina omukwano ogwetutumu ate bano nabo nga bafaanana nnyo bafaanana amaaso bafaanana ennyindo era muli mutya mukwateko yewuwo banange bebi mama musaaliza owaye tusaaliza abalabi bangaki tumaze naye emyaka 5 tulinayo abaana omwaka guweddeko bakuba embaga wali okimanyiko nga gutandika nali kisuubira naye mukama yakinkoledde biki byakoze ebikuleetedde okubeera nga omukuba embaga byankoledde anzaalidde abaana ate anzimba wentuuse yenna yantuusizaayo obulanze nze kyemwebazaako kunjagala n'ekirala okufaayo newe mba ndi mulwadde yambeerako wange nawe batazze yabeerawo omwami n'omukyala baani Mayanja Joseph Kayenje Judith nga muli bamayanja muli mutya bamaaya tuli bulungi ali atya ono olowooza olwaleero mutuufu ono mutuufu ono olwaleero nze nga nze ndi 10 mu mutima gwange kuba mpulira mwagala Judith nkwagala nnyo nange wentyo sweeti kati kitusaba mukama atukulembere nga ne mukama waffe ku mulimu gye tukola omukulu Gasta Lwentake wamu ne famire ye mama Edis nge batukwatirako buli kimu kyonna kyonna nobulaba kunyirya kuno konna mukama waffe yatufudde kyetulisayo omukulu Gasta Lwentake ne Edis famire nze sirina kyemugamba nti ki butuufu nze nfukamira wansi nga mwebaza ekituufu mukwano mwebaza famire ya mukulu Gasta Lwentake wamu ne mama EDC ne bakama bange bonna abatukulembera ku ntake bekale abesudi yasoko bakakasa mukyala mayanja nze akiri mukati tebamukwata webalekwera mukano goli muklaba Delta TV ate nono naye nga yanyumye bana shaita naffe nga twebale kusinkana ffe baani bulijjo tukulaba olabi ku Delta naye kati tukusisinkanye tuli mu kintu senta gyebaleko gyebale kale bibana shaita nzana yambala ku suuti eve Dubai mwana tegerezaako shaita onyumye era nesimanyi gange senta manyi ga mukulu Gasta Lwe yatukoledde embaga mukama waffe nasawo n'agamba omugole kamwambaze ku suuti ezive Dubai soko netegeresha nita bannange zibalabe engatto soko gizanyiseemu awo okitegeera bebi naye bulijjo nkwegomba era nebaza mukama atukiza ekirooto kyange kato kyalinaga olinaga wansamba kimanyi ekyo mukubakama bebi nkwagala nnyo mundize nange nkwagala nnyo mukutu nawe nange nkwagala nnyo nyasinga okwagala munne sainta funa tweyagala bannange mumaze mwena bbanga tumaze emyaka 4 senta myaka 4 naye tweyagala nnyo tulina bebi ofoomu wamma kayimba kikwadiyagala omuweereza buli kirungi kyenkola mba nkikolera gwe na buli kirungi kyokola leero bokikola ku lwange nawe muwe zakange wadde mbeera ng'ekyuse naye nze sirikyusa tweyanziza senta tweyanzike katugende mu anemuno anti akobadde nkakubiddeko bubizi tulina anemuno wiiki namba tugenda ntebe gye tugenda obusula wiiki namba mukama waffe yakitaddemu bwe tulina okugambe gwe bwe tutuuka entebe simanyo kyaba kati baleke mukwano ani asinga okwagala munne
Baby nga nkwagala nnyo oba nze ensinga. Kale diale kati baleke mukwano. Mwe bale na kunyuma mukwano. Nange we bale kusiima. Kale bambo bale funa mchala munja ina ne dimpo. Mama tupozingire muko. Yes. Oh yeah. Yeah, you're very smart. Tabako Delta TV tukole nkwagala nnyo. Izanyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yebazibwe nnyo olw'olunaku luno olwaleero. Njagala okuleeta okwebaza ow'ekitiibwa Augusta Lulentakke mutabani wange awamu ne muwala wange Edith Lule. Twagala kwebaza nnyo olw'omutima ogwagaliza ate abantu n'obaagaliza obufumbo obutukuvu n'okuŋŋaanya ab'ekibuli n'okuŋŋaanya ab'ennamirembe n'okuŋŋaanya ab'erubaga ekitiibwa kya Katonda. Bakadde baffe abagasa abagole bano namwe mbeebazisa nnyo. Njagala kukyukira abagole. Ensonga esooka mwagalenga nnyo Katonda wammwe. Ensonga ey'okubiri mukolere wamu ng'omwami n'omukyala. Ensonga ey'okusatu buli muntu abeeko kyayongera ku munne, kubanga buli muntu bw'anaabaako kyayongera ku munne oba magezi ojja kulaba nga mugenda mu maaso. Ensonga ey'okuna ekigambo nsonyiwa nsaba kibeere kumpi nnyo, kubanga okwetonda kuwanguza amaka. Kibabeere kumpi kijja kubayamba. Ensonga ey'okutaano okwagalana kwammwe kubeere kwa nnamaddala. Abaana bange ab'obulenzi bino bye mugamba mwe abakazi balya nnyo, onange tebalya nnyo. Mubatwale eka akatono ke mulina mukaliire wamu, kubanga ogattamu ekikomando ky'okumakya eky'omututu n'ekyolweggulo kikola miiru gye musobola okuliira awamu. Nammwe mweteeketeeke bajje nga musaanira. Njaga kubaagaliza ekiseera ekirungi bwe munaaba mutuusiza okuddayo. Mukama abeere nammwe. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako
The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze seebaka nyabo